Tulaba amawulire agakagwawo mu ggwanga Uganda wano mu kibuga kikulu ekya Kampala. Ge mawulire g'Omuyindi akubiddwa essasi n'afa mu kibuga kyennyini wakati okulya na Parliament abamanyi oluguudo oluyitibwa Parliamentary Avenue. Amawulire gano gaguddewo ku ssaawa 7 gwennyini. Omusirikale Uganda enjege eno kyekifo kyekimu we bakuba bbomu oba ojjukira bbomu ezaakuba mu kibuga Kampala kyekifo kyekimu opposite wagudde enjego eno gwe Munnayuganda atuwulira era nga bwe kugambye nti abayindi bangi nnyo beesombodde mu kifo kino ogezaako okumanya ogubadde ekifo kino kale nno kifuuse kya bulabe nnyo ate nga kigambibwa nti okuva wagwawo enjego eri eya bbomu Bannayuganda bangi beesalya ddala mu kifo kino. Omuyindi ono abadde manerenda okusinziira ku mawulire ge tufunye wano. Omuyindi abadde manerenda era nga akubiddwa wano ku kizimbe ekiyitibwa Raja Chambers wano ku Parliamentary Avenue era nga omusirikale amukubye wa poliisi era nga obaomanyi bulungi ekifo kino Parliamentary Avenue waliwo poliisi weetuula oba ofiisi yaayo weekwasaganyiza emirimu gy'eggwanga. Omukulu ono wasinzidde n'akuba Omuyindi ono n'amuttirawo era nga tugenda batukuwa amawulire agasingawo updates ku nsonga eno gwe Munnayuganda atulaba ssaawa eno. Weekumire ku mukutu tugenda kuba tukubuulira ekiddako naye nga kino kituleka wange eggwanga kuba mu mbeera eno nga twakafiirwa minisita Engola yafa ku ssaawa 2 ku makya. Twafiirwa Ismail Chuli ku Lwomukaaga ssaawa 3 zaali za kiro ate mu mbeera y'emu n'ono Omuyindi ng'afudde ng'akubiddwa munnansi Munnayuganda ate akola ekitongole ekya poliisi. Kino kituleka wange eggwanga era tufunamu ki ekyokuyiga naddala eri abakulembeze ssaako naffe Bannayuganda buli omu yeekube mu mutima tusabiragane ge gamawulire tugenda batuwa updates ezijjako.